My fellow countrymen and women, our brother, our friend, Right Honorable Jacob Oulanyah, has left us and he has gone to be with the Lord. He passed on this morning at 8:30 a.m. in Seattle, Washington, USA, where he has been receiving treatment for a couple of weeks, about 6 weeks ago. As a person and Parliament family, we loved and cherished Jacob dearly. He taught us one thing: tolerance, honesty, adherence to the rules of procedure. He really loved the rules of procedure. Jacob appreciated the value of teamwork, and he held us as a parliamentary family together. We would always work together as a parliamentary family. We looked forward to so many years working together with Jacob in the service of this country and for the good of the people of Uganda. But God's will is never our will. My brother Jacob was a very strict timekeeper and a God-fearing man. That's why in the 11th Parliament has premised its activities on the guidance of the Almighty God. We did everything humanly possible to ensure that our brother gets the best treatment in this country. But God's timing is never our timing. We will miss Jacob. We loved Jacob. He was here for us. And in a special way, we want to thank the President of Uganda for according Jacob all what he needed at this time when he really needed help. And it's the President who made sure that Jacob went to one of the best hospitals in this world. If he had anything to do to save Jacob's life, I know the President would have done. We'll dearly miss Jacob. We love him. And we'll remain united to work for what Jacob wanted for this country. I say all this for God and my country. And may Jacob rest in eternal peace. Bannange tufiiriddwa, mukwano gwaffe, mukwano gwa buli muntu, Sipiika waffe, omukubiriza w'olukiiko lwa Uganda, Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah nze ndudde nga mumanyi. Mu 2011 yali nze tamanyi, naye nze namunominatinga okubeera deputy speaker. Era ekifo ekyo ne tukitwala nga NRM oluvannyuma lw'okuvuganya. Nzijukira bulungi nti abadde mukozi mulungi. Era ng'alina engeri gy'akwatamu ebintu bye ebyenjawulo. Katonda yali amuwadde ekirabo ekyo. Era tusiima Mukama Katonda okutuwa Jacob Oulanyah okubeerako naffe. Kuba tulina bingi bye tumwegiddeko ffenna. Amazima, obwetowaze, okukuuma obudde, ate n'obuteegulumika. Ekintu ekyo kikulu nnyo muffe abakulembeze kye tuyigidde ku Jacob Oulanyah. So nze njagala kusaba Mukama Katonda ayamutuwa ate yamututte. De musajja nga mukenkufu nnyo mu rules of procedure. Era okuva twayingira Parliament tetufunye kakisa kamala nga yakyalinga house, naye akaseera akatini ke tumulabyeko nga ateeka ekitiibwa n'okwagala okussa ekinyusi ku rules of procedure n'amateeka agafuga entambula ya Parliament. Kyendowooza nti oba oli awo Katonda singa muwangaza twandirabye
ate yandibadde wa mugaso mu kulungamya n'okulambika Parliament naddala ng'etambulira ku rules of procedure. Nnyo Mukama yamanyi amajja gaffe ate yamanyi n'amagenda gaffe. Enteekateeka ya Mukama bwe yamuleeta mu nsi nannyini kumuleeta yamukoze eki? Yamututte. Bwebaza obudde bwamutuwadde byakoze bigenda okuba eddoboozi lye oluvannyuma lwe nebigenda okuba ekifaananyi kye oluvannyuma lwe. Naye nsaasidde nnyo abafamire ye, nsaasidde nnyo constituency mwava Uganda yonna okutwaliza wamu ne Parliament. Abadde Sipiika wa Parliament Oulanyah alisoma